sikutegedde sebo. Ne bw'oyogera Ken n'otasaako nti mwami wange kuba si yonna kyenkana ekimanyi. Nanti era kyekitiibwa kye. It's okay. Kaakati Kale obadde ombuulira ensonga. Kaakati ensonga ndi wano ku nsonga ya jjajja. Ensonga ya jjajja ekutte wansi ne waggulu. Jjajja yatugamba nti saddaaka gye twamuwa, saddaaka oba gye twafuna, saddaaka nkulu nkadde nzeeyi tesobola kumaliriza, tesobola kukola mikolo gye tulina kukola. Hindako. Mwafuna nte saddaaka nkadde? Yes. Ekyo kyali evidenti naawe. Ate kitya temwatwawulira ffe mwatugamba saddaaka ya magulu 2. Naye bwe banga ogamba nti saddaaka yali nkulu nga nkadde, butereevu etasobola kukola mikolo. Reason being eba eyiye omusaayi, ensiri zimulumye, ebiku bimulumye, aba mutemye embala alwanye kwegamba nga ayiye omusaayi mungi batayinza kukola eyo. Anti era omusango si gwaffe. Ffe mwatugamba tufune saddaaka ya magulu 2 era gye twafuna. Wabula temwatugamba nti oba ya myaka weegiti temuleeta nzeeyi mulina kuleeta nto. Kati ekiriwo kye tulina okukola yeetaaga saddaaka nto. Ate mu bwangu ddala. Kati simanyi gwe pulaani ki? Omanyi ba enemy tebali wano mu nsi y'abalamu wokka. Kati neyo mu nsi y'emyoyo bayiza bijja gy'oyinza okujja n'oyogera naye wano n'omugamba ebigambo n'atakuddamu oba n'omugamba kino n'akuddamu kirina olowooza nti awunze naye nga taliiwo nga si aliko ku mutwe. Kati ayinza okuba nga yatuddeko omujini oba nga mubi. Kati nti bano bajjajja abalungi bagenda okukomawo bwe bati ngeno bamaze okukola kati ono mulungi bw'abanga ye yabagamba nti muleete saddaaka nto. Kati oyo ye mulungi ekyo kyolina okukola. Kati tumanyidde ku ki nti nono aliko si ye mutuufu alina okubaako. Anti era tikiri nti omubiri gwe gumu mwe baatuula. Kajjajja ye aba conduit. Okigenda jjajja abanga omuwulinge ayitibwamu bw'ati. Kakati ekyo kyangu teweeraliikirira. Nina abalenzi bange ogwo mulimu basobola ogukwasaganya zo kigenda bakositingamukko. Mbadde mmanyi nti eri ssente ziri eza saddaaka eri era ze tulina okukozesa. Kyova olaba nze Ken nali mugaanyi nga mugambye tuve mu bino ebintu bitwala ssente. Ti biki bye mutugamba omusango gwammwe si gwaffe. Relax please. Kakana nkitegedde nti omusango si gwammwe naye mbadde nkyakumalayo ti abalenzi bange batume ku mirimu mingi ez'oguno tebagukolangako kyenkugambye kigenda kukositingamu so tekikweraliikiriza. Ne jjajja ngenda kwogerako naye mugambe ayinza okuba yali amutudde ku jjo oba kwolwo nga yali mulala yali kipingamiizi oba enemy. Kategedde? Sikategedde. Abalenzi bange nti bo bajja kukola ogwo omulimu saddaaka bajja gifuna. Kati bo mune tebayinza kukolera bwereere. Kiringa gwe omwana okumuweerera n'omutwala ku ssomero n'osasula taamu esooka n'alwala ng'asomyeko ennaku 2 n'agirwala yonna. Kati bw'omuzzayo sekendi taamu toyinza kugamba nti eri teyagisome n'agireke. Still you have to pay. Okitegeera musango gwammwe temwatwawulirako. Jjajja yennyini eyaleeta saddaaka enkadde. Okitegeera teyatwawulirako nti oba saddaaka yali ayagala ye kennyini eyagisitwa n'agireeta. Era ffe tumanyi tubadde tumanyi ate nga ekitali awo nga ziri ssente tumaze ozisasula eza saddaaka ennyinyi. Kale ate atugamba atya nti yeetaaga saddaaka ento ate tutoole ssente. Byonna tetubigaanyi ne woonoomunnyonnyola. Naye ekikulu ssente ebintu ssente ze tufulumizza mu bino ebintu nnyingi. Gwe jjajja ky'oba omugamba oba otudde naye mugambe kimu tetugenda kuddamu sasula ssente endala. Ssente ze twasasula eri saddaaka zimala. Bannange tetulina kumaka kuba ssente buli kye mutugamba tugenda tutoola butozi tubawe. Tetugenda sasula ssente endala. Omanyi no kyendabawa? Omanyi kyendabawa? Okimanyi nti buli lwonyiga bw'oti ng'oyomba oyongera kulungi. Bannange mpa ku bigambo ebikunyiiza mbyogere. Obeere wano ng'oyomba. Gwe ssebo tuli ku kirala ate nawe oleeta kirala. Nkuvuga nkutwala eno ate nawe nvuga ontwala. Ekyamazima senga enkima tesala gwa kibiri. Naye muwala wange Margaret yayisanga bubi nnyo mwanyo. Banaye nga tamubalamu magezi tamutwala nga bbaawe tamuwa kitiibwa. Mwennyoko ne bwe yagezangako okumuwumbawumba amugambe munnange maama nga muwala wange alinga muliro. Mu butuufu nange neempulira nga nswala n'okuswala. Nkiwulira mwannyina munnange. Kakati neŋŋamba naye omwana mulenzi ono lwaki abonaabona ne mulwala wange bw'ati. Omanyize nnyina y'abawala eyo. Ate nze senga anti nze nsenjeko ensonga. Neŋŋamba omwana mulenzi ono nnyina omumufunira omuwala omulala.
senga tolaba nga bontunuulidde nyina omufunira omuwala omulala nyinayo omuwala bamuyita Mbabazi bannange oli omwana yaboobera omwana mweru bulungi kale hayiti yeeyo ye tasaana na kizigo kino nti ate kyakwekolako neŋŋamba kankole ki gwe tuba tumuwa mwannyoko abeere n'oyo omwana muwala awummuze ebirowoozo era Mukama n'atuyamba n'abanga mwannyoko teyafanga gy'ali bannange simanyi nakumanya kye tunaakola owulira ssenga w'abaana omanyi omuntu bayinza omubika ne bagamba nti gundi yafa naye ate tuyinza okuba nga tuli awo najja omanyi abantu bangi be bajja babika gundi yafa naye ate mugenda okulaba nga atuuse ekiwulira kyenkugamba ate olaba n'emirembe egyedda kino edda nga nzijukira bazadde baffe bayogera waliyo omwami eyo yabeeranga Zirannumbu ku kyalo ekyo andi ekyalo kiwulira Zirannumbu okitegeera naye nali simanyi makulu gaakyo naye gati ngenda nga tegeera munnaye omusajja nga baali bamubika naye tuba tuli awo ng'akomyewo naye kati omutima ne gugamba ne mwami Mbogo ono tuyinza okuba oli awo ng'akomawo atya abantu bakomawo nga n'engoye bazisanze ziriko omusaayi kati olaba ekintu ekyo eky'engoye okubaako omusaayi manyi naffe baatugamba buga nti kuliko omusaayi biki byonna naye ayinza okuba nga oluusi yali agudde eddalu ne yeeyambula ne bamukuba emiggo nga bamuyita mulalu okitegeera engoye ezo ne zijjula omusaayi bayinza omuyita omulalu ne bakuba emiggo oluusi munnaye bwebityo n'atambula bw'atyo n'agenda naye tuyinza okuba tuli awo ngazze kati n'ekirala kye mbadde nkugamba waliwo omusajja omulala era bw'omala okumbuga n'otuusa nga nzira sincerely speaking the more you get on your nerve aga Katonda weeyongera kulungiwo nembulirako bumba kiggwa eryakulungiya naye ssebo oliko buzibu ki era abasajja gy'oyise mu kkubo ddala bakwerekereza batya ne baga nti katuleke ekitonde kya Mukama kitambule kigende obwo buvumu bwabujjawo naye ntandise n'okwejjusa muli tandise okuba ebirowoozo eby'omwana ebyokyana ekitobe eby'omwana omuto enewe kyekyo ekibadde kindeese ekyamazima tandise muli okugamba nti senga nzekeni kale muli ngamba singa nze engoye ezo kubanga zituula ku sikiini yo zinyumira ku sikiini yo okitegeera beauty yonna neevaayo bwe just look at yourself ng'omwana gwoli Nisha kuba otunuulira amaaso gange kikyolaba tewali kyendaba ndaba maaso go no kale kitwale kino kitabo ontegeera ngeno yewali ekisabika kuliko ebigambo ebiwandiikiddwa osuubira byali badde ebigambo bannange omanyi kankubire Keni kuba kati sibitegeera by'oŋŋamba labayo kati okubira Keni gwe mpaana obulungi wano Keni gwe babumba mu bbumba eriringa eryo kale laba onyiizi naye oli bulungi sikulimba nkubuulira mazima era ne bugenda mu maaso ng'oyomba binkolera okitegeera kyegamba kino ekintu kyangu it's just that atudde mu buyinza kati g'oli mu hierarchy yo naye omuntu ali eno wansi alumwa yenze ne bannange musajja gwe mulinga obufaananyi nga tutudde ku lubalama lw'ennyanja tutadde ebigere byaffe mu musenyu nkuvumba gatidde bwenti oba kale nga nkuwambaatidde nga bw'olaba enkoko bwewambaatira ebyana byayo nekyanga otunuulidde nze amaaso gaffe nga geetunuulidde bwe gati nga tusse ekintu kimu nga wakati awo waliwo okulayira tikakibeere ki teri kiri tuyuzaamu ng'akasana akasinda bazaana kava kikava kaggweerayo kati kyebayita enjuba okugolooba olwo empewo etandika okujja nga buddako eddiba nakuwambaatidde nti nga tulina gy'odda neegomba akaseera ako nesha mpulira ekintu kyanjawulo mu nsi gy'oli
Keni mukwano gwange sigezaako kumuyamba. Otera nnyo okulaba firimu? Nziraba. Nange ntera nnyo okulaba firimu. Naye ndaba ebintu byonna by'okola. Oli mu firimu, oli mu kulaba firimu. Oli mu kulaba firimu. Zuukuka. Gwe bw'okitwala naye nga bwe nkugambye nti ali waggulu yanyigiriza owa wansi. Kyoyita okuzannya firimu, okwemoola, okwekonga kiri ku mutima. Tinzi kindi bubi. Abeereeyo bayitayo mu lunnya wansi eyo ng'ogenze kanaaba eyo n'okkirira wansi eyo mu lunnya. Omusajja naye yali yabula dda. Omanyi ku mulembe gwa Amiini, omanyi baakwatakwatanga abantu ndooza naye mwe baamukwatira ne bamutwala ne bamukuba mu kkomera. Omukazi n'afumbirwa n'azaala n'abaana. Abaana nabo ne bafumbirwa ne bazaala baana bannaabwe. N'okutundawo ne batundawo n'ensiko wekitegeera. Naye tuba tuli awo ng'omusajja takomyewo. Bannaye nga yakaddiwa nadde aliko n'envi. Twamwewunya ne kwewunyaza nali nga muba muzimu. Naye munnaye nga musajja tumugamba twali baakuma n'olumbe n'obuugi ne tunywa. Munnaye kati n'embogo tuyinza okuba tuli awo ngazze. Kyogamba kati mbeemu n'essuubi. Ate nange muli omutima. Mpulira ekintu ekiŋŋamba mbogo gyali, mbogo gyali, mbogo gyali. Okitegeera ateeka okuba nga gyali mbogo ajja kujja. Oba kati engeri gye bataalabye mulambo. Ate tewali kiraga nange nfunyeemu ntandise okufunamu essuubi. Kati bw'oba otuuse bw'otyo kati ffenna tugumire wamu. Kuba olaba ne bwe twazze wano naye sebo omuntu nga newadde mubulawo n'esseppiki y'obuugi. Ku lumbe tekubulwa buugi, tekubulako katogo ka muwogo. Era nze n'okujja nazze ngamba abaana bannaye mwanguwe tugende tutuukire mu ssaawa y'okuziika n'okulya. Kalengera mwannyinaze oyo ambeereddewo mu buli kimu. Mwannyinaze gwe nnina yekka abaddewo ng'atulabirira n'abaana bange ne bannaye. Kati kiki ekiri mu famire yaffe? Kiki ekyatutuukako ddala ffe? Nange tonkaabya ate amaziga oyinza okunziramu n'onkaabya bannange omusajja onanga abadde annyamba. Newaka eyo nayo eriyo ebizibu ebiriyo. Kati ne mugana wange wuuyo yafudde. Kati sibitegeera, mpulira sibitegeererako ddala. Bannange ate tonkaabya nange nabadde nagumyegumye dda. Sikukaabya naye mpulira sibitegeera. Mpulira ng'embeera entabuseeko. Mwannyinaze alina okunyamba mu buli kimu. Kati esawe niwabanga yafudde ngenda kukola ntya nze? Naye tugume ajja kujja tomanya. Ye kati yali alina kaakulekeddeyo. Saagala kukisa nkubuulira kyempulira ku mutima ng'omuntu. Manyi kale nkuyitiriddeko ebigambo byange obikooye naye kiri ku mutima ate nange tekiganye okunta. Kigaanira ddala okuta. Laba kale nga tonagenda kansaba ekintu kimu simayiringiraako. Please. Nga nkusimayiringira ku ki? Kwegayiridde olaba ebyo muli obimwenyeza Nga ebitayogera. simayiro yange njikuwa ku ki? Ntunuulira amaaso gange. Njagala oŋŋambe. Nontunuulira totunula. Nga lwaki nga tunuulira? Kyenkusaba tunula amaaso gange okiŋŋambe nti siina makulu ge nkola mu bulamu obwo. Yes, tondabidde ebbanga era tommanyi. Nontunuulira I beg of you, please. Tunuulira amaaso kiŋŋambe Nisha. Olaba ag'amaanyi agakubula okuntunuulira n'ebigambo n'ebikubula. Eyo gye bayita laavu. Lwaki olowooza tosobola kuntunuula mu maaso? Nze nkutunuulidde because I'm open to you. Kati gwe oli wakati w'okubuzaabuzibwa. Mwe muvaawo. Muvaawa. Twatuuse dda wano omusana gutwokeza twazze dda. Muvaawa emuva muli mu kwenjeera bwenjeezi ku kyalo. Omuntu wafudde omuntu n'obulawo n'ogamba nti ono bwe yaliwo. Kwagamba bannaye senga tontabula. Nze ntabule ggwe. Tontabula. Nze ntabule ggwe. Nze kankubulire kufe namwani yalize munne. Zino ssaawa mmeka? Okuva ku makya. Tuli wano tuyimiridde tulinga ebigenge. Omanya ssaawa ze twatuukidde wano? Mwatuusa ssaawa mmeka? Sooka olindeko.
kwegaba temutubaze mu magezi otukidde mu kuyomba. Nabanno ate gwe tolina kyongamba. Mukwano. Tomanyi na ssaawa ogamba nti mwatulinze ddadda. Omanye ssaawa ze zituukidde wano. Oba mwadde mwakasimula nga netumulirawo. Omanye ssaawa ze tubalindidde. Mama muntu Gwenya. omwani bagenda tubalisiza mwanize ebyo twaba kasooka. Tuze bya mirembe. Kati omuba muze bya mirembe Kati ki ekibaleeka? Kati gulawo. Tumeekaniikirira okutuuka mu Gulawo tuyingire. abeekaniikiriza mwenna muli eri bwe bati. Gulawo muyiteewo mugulewo tuyingire. Senga muwala we yagambye olumbe lwakubeera mu kyalo era we mujja wano ne mutuuka straight mu kyalo. Okolye eki? Nze nayigaga. Iye. Kale nze nayigaga omwana w'abasooka babiri nsira y'endiija. Muganda nina bwe kiva ku kibuga kiva wa. Mukujja wavudde wa? Ate nayigaga yani. Gwe nnyabo. Olaba omuntu semaka bw'afa bamuyingizaako mu maka ge tebamala gamutwala bwe bati. Y'ensonga lwaki kugamba gulawo olwo kituyingira. Mwalabyeko ku mulambo. Ate era n'ebiragiro. Bwe nakkubidde essimu naggambye ntya? Ebibuuzo saagala nkumbooza nnyo bibuuzo. Naggambye ntya? Ekikulu gw'oyagala nnyo okulaga nti munnaaye nze bwe mba ngoli. Munnange nze kankubuulire bwe mba nakkubidde essimu n'ekugamba nti omulambo tegulabika. Wano tetulina kuggulawo lwa nsonga. Ffe ennyumba tetwagala giteekamu ntiisa. Wangi. Ate nekirala mimi yagambye ntiisa. Enti tetwagalamu ntiisa. Era yagambye temugeza ne mugiggula. Ffe bayirawe yagambye tebageza ne bayingira. Baani baffe imwe. Yagala kundeka. Wenkutunuulirawo nti nandibadde nkukola ekintu naye ekikutaasizza nti oli mukwano gwa bebi wange. Yes. Era na bino byonna nandibadde ngenda nembimugamba nalaba mukwano gwa Kigwayina. Naye I'm going to be missing you. Naye byonna mbiwuliriza. Kyengenda okukolera kintu kimu butabigamba mwami wange mukwano gwo Kenya. Ekyogamba Kenya kiri awo. Nibuuza kiri ku mutima w'omwoyo gwange ki. Ne bwe buba butwa nga gw'oba ompadde. Yes, bwe mba nfa mba njazirana kubanga buba bunsala ebyenda oba obulumi siyinza bwegaana. Ne ku mwoyo mba musanyufu nti ate gwe njagala yakikoze. Lisa? Yes, sir. Nsobola okuyita ku kakadde ka $1 n'engenda nempulira nnemeddwa okusimattuka laavu yo kinemye. Naye ssebo olina ebigambo bingi nnyo kulabyeko beera bulungi. Naye nga bye tebinaggwa. Ondeka nga bw'oli innocent wakati mu kubuzaabuzi